Mukyala wa Gulewo n'agaana bw'atyo kwe kufuna akatebe n'atuula ku mulyango abalinde we banennyulira balyoke baggulewo. Kitutte ekiseera ng'alinze okutuusa lw'ayisa abakulembeze b'ekyalo nabo abakonkonye nga mpawaanyega. Aba erosi balabye biri bityo ne bayita poliisi okuva e Bulenga era nga kibatwalidde ekiseera nga bakonkona kyokka abali munda ne bagaana okuggulawo okutuusa abasirikale lwe batumiza akasumeeni basale oluggi olwo abaagalana bano ne bapondooka. Florence Namuddu oluguddewo n'ategeeza nga mu nnyumba bw'atalinaamu muntu yenna ekiwaliriza abasirikale okuyingira okwaza omuzigo. Bwe babuliddwa wansi balinnye mu siiringi era bagenze okumulisaayo ttooki nga kuddamulira kwe bakuba amaaso bwe batyo ne bamulagira okuwanukayo. Lutuuse wansi n'atereza empale ze wakati mu kubuuza ekigenda mu maaso. Kanyika atutegeezezza nti amaze ennaku 3 nga tali waka kyokka agenza okudda asanze mukazi we yeggalidde n'omusajja omulala mu bbaala mwakolera. Nenkeera wano nenkonkona Namuddu y'ensonyi azifudde busungu n'alangira bbanga bw'ali omukadde atamusaana era nti yagaana n'okumuwa kapito naye kwe kusalawo agende n'abagenda. Amusabye amwensonyi waagende yeekuliza abaana be. Abatuuze bakuŋŋaanya okulaba ogubadde ekiwaliriza poliisi okwongera ku bukuumi nga balowooza nti banditwalira amateeka mu ngalo. Oluvannyuma batadde omusiguze ku pikipiki ne bamutwala ku poliisi gy'akuumirwa. Abantu ab'enjawulo bavumiridde ekikolwa kya Ddamulira eky'okuganziza muka omusajja mu bbaala n'atuuka n'okumulemesa okudda ewaka mu baana be. Kubanga bannaaye omukazi okuba ng'oli mufumbu ate n'omala n'osula ku mulimu. Era musajja okola ki? Nze muganda wange oyo mba mutadde simuddira nze mba mutadde naye ng'okwenda teri atayenda. Naye justice kuyitiriza ate ejjoogo. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Bye byaddamulira oyo bunaanibwa busiguze kantandikirewo. Omukazi agamba toli myaka gyange nakugamba ddala nakwesonyiwa naye onnemeddeko kikyo jjawaawo. Namuddu alina ensonga nnyo. Namuddu alina ensonga zino zonna ze effects za lockdown. Kati ono musiguze yani gwe wakutte? Musiguze Ddamulira. Ddamulira musiguze? Abadde mu siiringi. Abadde mu siiringi. Ddamulira. Bamututte ng'ofiisa. Sirabye wadde amukonyeeko era embeera eragabula zikwati wali wadde amuvumye wadde amukonyeeko atudde ng'ofiisa eno security neno security n'amwenya n'atwalibwa. N'olwekyo talina musango. No kambuuze ekisooka nannyini mukyala yani? Ndoze Mukulu Kanyike. Mukulu Kanyike. Mberi nyandi kutte bulungi. Kati Mukulu Kanyike kasoke njuke ku Mukulu Kanyike. Chaita makage bala. Tubeere sensible. Tosobola kuddira bala. Ate n'ogamba mwe muli mukyala wo. Ate n'oganda okumukwana. Evidently badde bala. Olabye mu ekitanda. Omwenge gubadde obukiriya. Ebbaala era ge maka. Katono nnyo. Omusajja yenna ebbaala ayingidde mwanywera mu siiringi. Ate era bano balina okuvunaanyizibwa. Kubona bamugye mu siiringi. Bano balina okuvunaanyizibwa okutiisatiisa omusajja ono. Atuuke n'okwekaka mu sitting omusajja tuyali kubanga bw'oddira gwe kyoyita amakaago ng'ate ebbaala kasiteefuuka bbaala oba tokyagaana mukazi wo okumukuba kabina kumukwatako oba mu ngeri endala yonna. Ndoze ekibuuzo kiri nti ono
omukyala ava waka agenze ku mulimu yes ku mulimu gyakoledde bino okay ku mulimu akoledde kyogamba nti ab'ebbaala bonna balina kuba batyo tebalina kubeera bwe batyo ne ono gayita amakage agamba mukwatidde makage kuba bwe bampulirize bulungi nti amusanze makage ne bakonkona misanatuku ate tuli mu lockdown eriyo kafiyo obalemesa otya ate emisana banaga tutulire ensonga zose yasobolindako era kyendiko anti oliwaga nti obwenzi kituufu ekiri mu mateeka ekisooka mukyala we gwolabyewo engeri yonna nti yamugatta oba yamwanjula ekikufuula mukyala w'omuntu kyekiriwa omuntu yenna gwotakubanga mpeta tomutwalanga muzikiti totwalanga mubufumo bwa DC oba buno bwaffe obwokwanjulwa taba mukyalawo era onagambye nakukowadda omukazi w'ebbaala bwewakuvuganya omufuula otya owuwo alinamu abaana bali waka gye yabalese najja ku mulimu oyagala abeere wuwo omutwale ewuwo mujje mu bbaala ate kakati emisannatuku ono kyabadde agamba ofiisa ogenda okonkona emisannatuku olwa kafiyu era teyale bakutte bino byonna bya lockdown osanga naye nebbaala zaggalwa wakati ye wano wabadde okay kangende wa Josephine ebintu byono bibuza ate biruchu ekibuzaabuzaao kyogamba omwavu takole mulimu kati alaba ogambye nti mu bbaala kati amakago omuntu omwasa omuteeka mu bbaala ebizibu bya renti e Kampala buli omw abimanyi bbaala yeeno gwe mudaala wano ku bbali we basula yes ekyo kitegeeza nti omuntu aweewo kyasobodde bw'olabyeko omukazi nga obwavu bwe bunnuma wano ekyokubiri bamusaba kapito tayina toyina kapito okimanyi tegusuula ono ate weesiba ku mukazi sebo gwe omuloodi okimanyi nti olabika owagira n'abana abantu abasiyasiya buli mukyala amukubako wano ki abawala batambuza emmere kasoyingira ddala kasoyingira ate abatambuza emmere amuntu amutumya emmere ayagala kuliira mu ddala abo tebalina buzibu tugalamukolako wano mukulu omuntu omuwanga katiibwa wazze nnyo omwenge gw'otambula ogende kati kawoke ekimufuula nnyinimu nga tasobola kwedda kuleeta kapito kyekiriwa omukyala agambye bizinesi eri egiramu ne mugamba mpe kapito nze nentambula n'ebigenda yeggwe ezirimu gwe wazimuwa ogwo omwenge omutono gwa ddatunga oguli gwaggwamu kati ono omupya ono musiguzi yataddemu bamugobye nti tasasula lwa musiguzi ono yesu lwaki tebannamugoba singa si musiguzi singa eyazza okunywa omwenge n'awungamu n'atandika awuzemu alinya siiringi ng'ali sitede bw'atyo omulamu ayinza okunya siiringi poliisi enkwata yayo ey'ensonga poliisi emukutte bulungi poliisi ensonga ezikutte bulungi era kimanyi ne ku poliisi kata kyaliyo tewali keesi poliisi mukyala we wenjogerye kati tugenda ku poliisi taliyo poliisi emutuuzizanga ofiisa ne batuula eno tewali amuvumye tewali amukonyeeko paka ku poliisi kyendowooza ku poliisi taliyo kati okay olabawo obunafu bwa nannyini mukazi ate buli luddawa olw'ensonga ffenna tuwasa oba abantu bonna bawasa naye toyinza kwetikka mukyala ne bw'aba mwenzi toyinza gendaanga naye buli kaseera nti abange ki kati ye yalikoze yagenze kunoonya ssente wambaddemu ekivaayo ekiringa ekiraga nti omusajja yasuulawo omukazi nedda abakyala balina ensonga zaabwe zebalina okuwa nga si ntuufu nga bakwatidde mu mbeera ng'eyo kuba kati yaligambye ekira kye yaligambye kati endowooza tegusuula ono agendedde ku kiri ekya bayibuli yesu kristo yagamba nti atakikolangako yaba akola ki bachas abantu bonna benzi kubanze nkimanyi bwe ntyo naye ati waliwo ekisukkako nti omukyalo ono akasente akatalabika tagami alabika bulungi wuuyo omwami amuwa buli kamu naye kiki musiguze yamulabirira mu bufunze ndoza kampiteko katono mu message zenasobola olwakadde onawandise naga nti gavumenti etujje ku muggalo abantu kati ensonga ezo bakeera nkeere ku luggi ndabye saaluuni ate munda bbaala kalanzi bobo Rakai bwawandise bwati ono naye n'awandika n'agamba nti Ssaalongo Kabande Kabo agambye nti abakazi oba baagala ki kubanga aleka amugulidde emmotoka n'agenda n'amugulidde airtime kitalo n'awandika n'agamba nti right n'adda ayogera ku minisita yayogedde ng'ayogera n'ab'amasomero nti si be baleeta covid yayogedde bubi nnyo kirabika teyeewolangako Ssaalongo Mugejjera bwawandise bwati olwakadde tulina okuwunzika obufumbo buno bulaba butereera tebusobola kutereera kubanga omukyala yenna ow'omubbaala afuuse prophet of doom bwe ndowooza tebukyasobola bw'aba ayagala omukyala we amuteeka awaka mugye mu bbaala ekitali ekyo tewali bufumbo awo
omukyala tasobola kukola mulimu mulala, tasobola kubeera mu bbaala nga aweereza bulungi n'ebyeka nga akola bulungi. Ayawola ebbaala n'awaka aweereza wana addeyo awaka ne bw'anaasigala nga ye bbaala ate we basula tewali bufumbaawo. Okay, katuwummule tujje tuwunzikire ddala. ekyamuganda okulamasuka kukuba ku buliri naye obusiru bwakugamba wasanyusa n'okubasama n'okola otya. Tukuleetedde akataliko fuga weekend.